Obadde okimanyi nti no SB4 yali vagini? Yo obadde okimanyi nti Antayira naye yali vagini? Mbw ababiri bano beesanga buli omu ayina embuzi akatambi kaakano. Nti nkwagala nnyo. Naye nali ngenda kukuwasa. Aisho esi kigambe. Nali ngenda kukuwasa. No wasamu Antayira. Kakati twali mu courtship ne Anne. Chala wangu. Wanti Anne yafuna nga nkyali vagini nga nkyali kaana katono. Gwe njafuna kiboko nguswanyuule. Aiki nali vagini. Gwe ngoli vagini wa. Mubuuze. Agamaso gabeera vagini. Mubuuze. Njamu kati byakujjako embuzi. No mugwe mubuuze. Ale naye yali vagini. Kati bannange tusokotejjo kwa yembuzi. Kakati omanye muli vagini nga muli vagini. Tuze ku date mbera bwe muti. Kati oba oli. Moment ye. Anafuna ku moment ye. Bannange mba mwetya. Kati mwatunula mutya. Lero mind lwakubato ennaku zino. Abana batandika ebintu nga myaka 12. Bamayufu. Bagira. Baba badabbulu muviza bye bakisinga bamanyi bakwatwa omusajja bakwatwa omukazi abana bayayi. Sinina akaana akankwana bakali mu senior 2. Nze training amasomero. I'm a choreographer, a professional one. Training amasomero. Abana ne bukukwana. Abana bankwana, aba P7, aba senior 1, aba senior 4. Abali serious. Nga bali serious nnyo n'omugamba, "Hey, I'm your mother." I'm your head. And agamba, age is just a number. You don't look your age. Probably ugamba. You're young. Wanji? Akana kenga omwana wange kitegeeza kati nantongo aba ali 17. Bwenjagala omwana ali below 20. Mbasi mpitiridde nnyo. Nabakazi munayo bakazi otwali ekebyo. Nanze ekiriko ekyo. Respecting emyaka y'omwana wange. Tosala kuwa akale. Range emyaka 2 okudda wansi nedda. Baida wabiri mweno okudda wansi nedda. Kati gumbo yene myaka 2. Wabiri mwetano mujjamu. Ali mwetano mujjamu. Basi musinga nnyo. Todi oli mu myaka. Lwaki ojagala? Tumanyie olimbega. Omanyi ki? Kubanga omuntu asobola okubeera eyo nga bulijja akutyanga gamba kaana katonya kuba nkoze defilement. Fulu figa munnange tazikiza akomyewo buto avuddeyo n'abeera ng'ate asabula akasuku amugambye nti be yasooka okuzaalamu abaana be yawasa. Akatambi kaakano oyina abaana mukazi wabatazaala bobosooka kasomero ako babeereyo kubanga ekibakutwaza mu bisulo n'obutavaayo mukazi otabaagala gwe wazaala mukazi gwe wazaalamu gw'olina SB4 mwana wa nnyoko gw'osibira mu kitulu ekimu ekitulu ekiri naawe w'olinawe genda okyegattemu gasiya bulolo singa buli azaalayo muganzi singa gwasooka okuzaalamu gw'olina nvaako nakujawa newendibeera magombo litegera nti nakukoowa kwetaba nakunvuma nze nakukoowa ng'ojja nakufa bulwakuziika odde kuba mafiina omulangirira amabugo ga miliyoni 2 ekikakyo kyaleeta mmeka nga tutalako ku famire yo nga bajana n'abeefuga omulambo tebali ba famire yo bino ebikude bibala be ku TikTok byebeefuga omulambo wano mukwata emirambo gy'abantu mugikavalinga wakavalinga mirundi ne bwera agenda okutuka nga Yesu kamwa mukavalinga era omwina ku mikutu gyo mwakavalinga Isima n'entana ne mugikwata ng'omulambo guli bagukiriza guli bwereere mwaguteeka ku mikutu gyammwe lwaki gwe jjajja wa mukavalinga ne batamukwata gwali toyagala likes na views oba nno bokavalinga bonna kuba tebakola buntu mirambo gy'abanamwe gye mutadde ku mikutu gyammwe kumufuje kumulya mwakwata muka mirundi ng'anyiza eminyagi muyitamu ne mumuta era kyabatwala kumukwata video kasita mwagifute mwadda n'okuzika temwaziika wano obeeranga ne Katolu Wama ng'akuwa mikutu buli gwobeera naye yafa lwaki buli gwolina anaafa wazika Katolu Wama oba walezeeko wadda mwandu nakati Katolu Wama kuwa views ku mikutu gwo olinayo wiiki n'emu gye bagula ekiro ya sifai n'okiwadde muka Katolu Wama ngoza abanaye basirise busi tebabimanyi tebabimanyi osokoga mama fina ya miliyoni 2 njagala bakusomeko mu kitabo kimu ekiti nti wale waddayo akakadde ewa mirundi wawaayo yayita kuwa views Katolu mwamuwa yayita kuwa views ewa Isima wawaayo waganda okuziika Isima ne musaba sekasini sente mwagamba aja misigu ntamwina transport n'atuwa kakadde era nawunga nabata waziika oba waziikira sente walozeke watata wa Isima ali wali toyita buli lunaku osokoga mama fina yampa miliyoni 2 family yali luddawo zikuwa family yakola ki
Temusobola kubanganda zo mu abatwa. Ndebijja mutandika bitandike. Bujo baziika wa. Ewa mwewa. Kitunulanga ekimboti. Muzana gameko kwa mama fina abantu abavuma mukazi. Nakadde njogera kwesi bifano buli muntu ayimirirawo mukazi we, buli muntu abererawo mukazi we. Tamuberedde waine ensonga ze ngana waine ensonga zo batayogera ku mama w'abaana bo bakulu. Nabale baine ensonga zaabwe. Nawe tubude kyakwesa abakazi basoko kuzaala muno ofuna kano. Mulina ebizibu bibamala. Kanakala kobera nakwe mukali na chapati. Kayina obwana obukulu obukasinga n'emyaka. Kabuzala buli mwana wachi alina kitawe. Muchaza abatuvuma bikasera muweza entalo. Ani abatemwe ba mazi. Paka rwendi yingire takanga njogera mazima. Gendo mwendeko na mukadde. Gotoliwo tuwakola ngendo mwendeko ugambi wagambe ali mukwano golongo time friend. Kwata akasomero gendo muwa abaana nze tonja Samira. Omaze banga ngo ninyirira gwe samawanga ngo jo ninyirira. Okuli atinza abantu abaze banvuma. Wale sana kakala kalinge saba kakala kainu muto gulinga ebya echanzi. Mumaze banga nga mumvuma. Nga munkolera ko views, munkolera ko content. Gwe samuhanga views za weeks abili zemekuisawo okoma. Ogamba mama fina yakwa milioni 2 mungama bogo. Muchikacha ani yazikwa. Familia bameka betwala bako. Nga najaja wale yabera mama fina yazimbawo. Muchikacha bantu bameka betwala babategeera. Yo oli mukigobo oli mwamba. Oba oli mutwa. Oba kyava watotegere ko disorganized. Tetumani tribe yo ntufu. Familia yeriwa. Familia ya leta meka to yogera familia ze yareta. Zibako lwachi wazikwata. Zimusindikiro zimudize. Kyuyike mimwa nyine kimanyira. Mukuli atinza abantu bangano nanga bajja banvuma. Gweke nyini nakublocking adda. Maza kumpyo maka mnaba sogera nawe. Lwa kunvuma. Era still buli kyayogera mujja mutenga mama agatawe amanya agatawera mukama agakutuke bivundu. Kyona kyavunda vundo lubeje myaka givunda kama. Gwene mikwano jo bagane bano donizera wabatugeyeranga bakwano bwana obuto simanyi mwagende Dubai nga kwanye simanyi ono mulenza imba simanyi bicho na ayimba akulukuta gweke nyini jiwa yasamya netwa bana amanya mavundo mvaako njija mu mamero content wa weeks bita kudusa kwera bera jo vudde ne ujukira mama fina kyakulisiza wano wakera ku machene mwefuri ya Brian White oli upe kulisi oli munanfuso oli gubi twakoma kubijja gu face Gwozamba abantu bakuwana cheginisa magatawera. Omukazi bwe yali anfuma temwamu waganga wanbuwazi. Tebavayo no zanyanga clip ze nganfuma. Mbaba dongo baganye omusana na tegwanyume. Banagiri garubindi sabitegedde kiwugulu. Simanyimbu bwe baado sinema mukuba. Nga mwasi ni kamamwa. Ye yantakula. Nga simwogera nga nakuwadde kigambo neki. Naberanga buli kaseera nkola yako content ayagala okuza ka page ke. Owulira. Musonza tondo obusente mukola obusomero mwagala okusaddakiramu abaana b'abantu. Era Full Figure kyagenda mu maaso n'okuba nti nate asabula Anteira aleese bwino mbu Anteira munnange akubukedde okwo yayinako abasajja. Listi y'abasajja Full Figure yagina era avuddeyo n'abeera ng'ate abaako ebirala byaleeta bwina akyagenda mu maaso n'okuba nti nno ate amuleeta agambye nti teri agenda kumustopinga kuba nti no munnange ayogera ku Anteira okitegedde anti bangi bavuddeyo nga bamugamba abanga bagamba mama fina ayogere ne Full Figure alekerawo okuba nti no munnange ate asabula Anteira embu munnange Full Figure ali mu kumusabula ne bizinensi ye agambye teri agenda kubeera nga amustopinga. Atandika okunvuma yasokera ku garubindi mbubi garubindi sabitegedde bannange sabitegedde wano bankuba y'omu kubaseke nnyo obulya bulungi nnyo banjala mwengeri igwana mwenge njagala bategeza nira utawo n'oyo namukadde eyakalambala obugulo bulingo bw'engamiya nga yaluntakulako era yasooka mbu omusana nategwa nnyumidde bannange abalongo bange baguganye swine bastard kalinga sweji twakalaba balongo nembo zinongo nensekerezi zala balongo muchi nawo batamanyi na nibo. Secondly muwabula omuntu wamwe omugwagwagwa musirusiru omuntu wamwe yakwata omusajja gwaje wa pastor Bugembe mu church natandika mu postinga kengalo nga postinga emikono nga postinga omutwe nga postinga enkona yeke nyini malaya yenkuchwe wedde emirimu abo tumanyi ba malaya ezo tribe ba nawe mgendo mwendeko
Mwakolanga naye ku TV mwe ngate mwamulya. Kwaita nyuma kulaba. Mwogene je yava. Bano kingana na basura baba mulikawo. Ngate la solo basuza. Bano bona abayi. Bano bona abayi manga zisumbusa bamwe bakabanga kawona bana bamwe bakide mu studio bamukolera ebiyimba. Bamulikawo lwaji. Baba bije. Nawe mwache. Oyina akasolo ayine ekitogero. Bannanga abantu abatukoze ebintu muleke kubabikirira nga kugamba nti nno yavaayo nanvuma olwaga lubindi nga bankubide bwana myalo nga biga lubindi ekiwugulu nange sabisimi nga mulaba ne musa live views ne mukola likes nagala nadda omusana na sasi ne musana ogumanye beyo musana gwe nali mugo ogumanyi bwe bankubera ne muvaayo nze mwa Garanze muwane njagala bategeza nti nempana naye paka muntana yate mulowoza ni mama fina jakunje gambo nsirike si babanga yaneta kulira ye yantakula secondly sina kibiche mwagaza banjogera amazima mu butufu bwago begali sina kye simanyi ne byali mudwalo nabimanya mama fina bya spending nga nabimanya byonna buli lunaku walaga omusajja ngolaga enkona bolaga omutwe bolaga kengalo onogwaje wa pastor bugembe obwamalayo obukuluma obukutujja mu kasola katamatira katakutaka kakulu omuje gono wavayo ne wenyumyanga wanywe enzaalo simanyi nabasaba baganda bakutekamu obusolo sigo abyogera ani yakujjako eyo interview nenya bana bakujjako interview obusamuhanga gwa wana nyabade udawo kujja okulanga essomero lyo nze nagamba okola essomero nga toyina busobozi toyina buyambi okola somero toyina kyakulya olundembwa bastard that's the being stuff mama fina yabona abana nakwa sente zigana milioni 3 nakujjanja mu ddwaliro nga bunaku bakosa milioni 2.7 wabude no mwegana no gama no kwata kweli tunajua omuntu omulala ani asosola biru yo terusima kuvaddanga durubi mutima gwalo mubi netubamanyi tukuma tubamanyi bulungi gwe takyewunyisa namukale takyewunyisa wumula ekyokubiri gwe gwabagira ayina kaso nawe ina kaso mwegatte okole bata ekyo nakyo kiveewo naawe akuweeko okawulira akakulu titekazi nikakabanga musenyu akakulu nga kaavu mwe mwenyini temwawadde munnamwe advise akero yakatta abaana tewanayitawo na mwezi lwasomero lwabutabana security lwabutabana kintu kyonna wadde kamera without camera nga gojjogulawo essomero mu osabiriza obwesuubo busabiriza kati ogenda bakumisa kyero ogenda baisaki ogenda bera wotana abana b'abantu kujja kumunonya bakusaddaaka mwandibadde mu advising nti lindamu ekintu kyokero kiyite. Shamim Malende yakomyewo era yagambye nti no we yakoma wagenda okubeera nga atandikira n'olwekyo bannakampala musuubire nti munange ono agenda kubeera nga ate akola bulungi obuweereza bwe n'ekyamulonza. N'olwekyo tugamba nti buli kyonna ekyalemerera ekinawo kyasinatira buli kyowadde olaba nga kiringa ekibulamu gamba oyo akuliranye Shamim Malende mwalimu ki ate tetulekera okujjukira nti omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne maama Babi tulina okwongera okubateekamu ssaala kubanga mwenda mumanyi embeera eriwo n'essaawa eno bakyali mutala waaki n'olwekyo awo kati twabajja ku levoneya nga tubayita n'abazadde pulezidenti yafuuka taata maama Babi yafuuka maama. Oluvannyuma lwa King Saha oba abawagizi ba King Saha okuba nti no munnange baasisinkanye n'abapalaso era ne bikakkana nga tebyatambudde bulungi kakati King Saha wuuno alina okwemulugunya kwe. Baganda bange egulu nafunyemu embeera nga ngenze ku supremacy okukola nagenze okwagira kyali wange Scorpion MC Scorpion nva ku stage okuyimba nga palaso ne group ye bawambi motoka yange bayina bavubuka bayina emmundu bayina ebyambe bayina ki mukusooka ne mbirowooza nti byakusaaga
Bagayi ne bakulira ddala fujjo batandise okukuba abaana bange. Poliisi teriiwo kutaakiriza mbeera. Feffe nyini tetuli bakozi ba fujjo. Bataddewo embeera enzibu naye nze nabagamba. Bisiri muyimbi wakolako fujjo fo ogende mugeze mulikola ku bayimbi. Bisiri violent. Ebbanga lyembaddewo mumanyi bulungi. Palaso ninako obuzibu. Nemutuuka n'okuwamba emmotoka yange. Mugitudde ku ngulu, mugyetoolodde. Mwegasse mu gurupu ensasule okunyigiriza abalala. Naye nze nabagamba okujjako nga munzise. Isiri muntu wakusanga kukolako fujjo ffa. Isiri mukozi wa fujjo. Nere embeera mwagirabye yabaddewo. Nti obudda nze ntaakiriza temukuba baana. Abawadde mujja vaawo n'emirambo. Abantu banyiivu ffe tulina abantu basobola tulwanirira. Naye mmwe mwegasse n'ebikoosi. Ebikole fujjo e Kampala. Munsange nange. Takyaliwo mwe nange munkoleke fujjo. Mwe mundaba n'amatu mumpita kapa. We mundaba n'ebyoya munkwawa mumpita pusi. Ani gwe musiriwaza. Mulowooza nze ni musiru. Mukwano tongera okubajjukiza. Tubalaba mwagala tukola mu ssente. Mwagala tukola mu ssente. Mwagala kuteekawo bato. Ate munnaffe abalwanye. Ate munnaffe bannugu era olutalo lwa ddala kammwe muyiye concert nze nengera concert ejja mu maaso awo bato omanye ebyennaku zino eno tulina biringirira wala akategedde kubira mukama engalo ez'amaanyi era mulingamba nti Dr. Walagula leero mmeka mark the date ebyo si bya ddala wamma si bya ddala just bagenda tukolamu awo ku ssente waliwo awo concert maaso awo gye ntandisa okuwunyiriza era nga kindabikira okuba nga bayinza obbatolinga nga Bebe Cool ne Bobi Wine we baakola obategedde byenjogerako akakatoyo kaba kakutuuse ng'obitegedde byenjogerako ng'oba yiggwe fit neat Cinderella naye nga bambi tongera okubajjukiza ennaku zino tulengerera wala mulekerawo tukolamu obubadi. Oluvannyuma lwa Fifi the Queen okuvaayo n'alyoka alagira Mama Fiina okuba nti nno alayira nti tayagalangako SB4, Shadi yavuddeyo n'alyoka amugamba nti ekyo tekigenda kubeera nga kisoboka. Fifi the Queen yavuddeyo n'alagira Mama Fiina akwate amayembe alayire nti tayagalangako SB4 era tamulyangako. Madamu Fifi the Queen kantu katusaka n'okutegeeza nti Mama Fiina ku byonna talina kyagenda kukola sinakindi tolina lukusa lumulagira kubikola ku lw'ensonga SB4 teyeganangako mukyala we n'alongo nti tamulina wabula omukyala yeyegana omusajja kitegeeza ki omukyala yafuna dda plan B oba yamuvinga dda on mwana biyo omuntu yenna afulumya mukyala SB4 ennyumba nti gifulumye nti n'alongo fuluma n'abaana bo kyagamba anajjawo omusajja gwafumbako obwomu 90% mwena mulina bajja bammwe naye temugenda era temunoba ye kyekyamunobye SB4 yalekera okugula amata g'abaana yalekera okubalabirira oba yalekera okukola ki yali takyakiika waka baba yagenze agende SB4 ajja afuna omukazi omulala kati mwabadde mwagala SB4 afiirwe omukwano afiirwe n'obufumbo olwedde obufumbo busaanyeewo ate mwagala ne Mama Fiina mukwano gwe era naye amwegobeko kiki muli kyo kikyo wano babagamba nti bamyapi homu yayonoonya obufumbo bwa mirembe saabalabako we mumujajinga ng'ate omusajja yali akyayagala mukazi we mwawuzanga kimu buli omu yeetaaga omukwano ng'ogwo omukwano gwe bali kubeererawo mune waago kati saa zino omutulekayira wala faaka omukazi addeyo ewabbaawe waba akyayagala kubeera yaddeyo waba tayagala agende gye yalaga Tamala emirundi Junior Wuuna avuddeyo agambye nti mumuleke mwabali mu kumugamba asimanya yegatte ku struggle simanya biki agambye nti mumuleke mumwesonyiire ddala. Bojoni yojjadde mu struggle nze nyene mu struggle nze ndi eki mweye njaga gye munwa muri yanjaga musibirya bikomando na mayirungi nze do I have that time okunwenjaga
zenwa amasada munopo mulyayo kyokujjako amasada mayitakawo ku kitebe nga mwebase mulinga mbwa ezifiiriddwa abaana nze kyalina obudde bw'okunwa amasada ne muli amasada sibaane mulwerako ekikoba nze NUP nagibeera mungi manyi gosiga NUP gye nasookera 2021 nalimu NUP ate when I crossed FNRM nze nyinza okudda mu NUP oyagala nfe bw'oba oli muwagizi wa NUP eiza oli mu ntaana oba oli mu ddwaliro oba oli mu kkomera you are either in prison you are either in a hospital or death omuwagizi wa NUP nze rewards nze nyende gye bafa gwe ng'omanyiiraani mbu Junior jangu olwanira eggwanga nze yalireeta eggwanga abazungu be balikolera boundary eggwanga ndirwanirire ngaani jjajjange yalina ekyapa kya Uganda mwensaagala kummanyiira nnwanirire eggwanga jjajjange ekyapa yakiina ekya Uganda buli omu yeerwanirire mu Junior yogera ku nsonga eziruma abantu gwe toyina mumwa oyogeza kabina kummwe mwenna wanani atalina mumwa mwogeza matako nze alina okuboogerera bwe mutwe mutisa abaana b'abaana yogera ku bintu ebiruma abantu nze tebinnuma nze bibaluma tebinnuma amafuta gaalinnye gwe bagaye buli omu amanyi nti gaalinnye abaana bonna bali mu makomera baweddewo abaana bafudde muli omulimba abantu mugenda kujjako Museveni mutya pulaani kyeyo okujjako Museveni eriwo bikera ali ku kitebe bibiri maloogi biri eri mu Amerika byebasi Museveni bamugirako New York Museveni bamugirako Dubai embwa zino mujje ku ground mumujjeko kuma mwenna ani atamanyi state house weeri kuma mwenna batwasamira wano Museveni must go ani atamanyi state house weeri genda yo mugambi nzite munteka nga mwebyo byekisiru ebyo bya struggle mugende ku state house lwaki mulekanira ku masiru tuka wali mu state house obagambe nzize wano to remove the dictator olabe kinaakutuukako taxi yafira wali ku state house abantu bonna ne bagiddukamu taxi obutaxi yaggwamu amafuta ku state house y'Entebbe driver nadduka kondakita nadduka n'abantu abagirimu taxi nesigalawo nze abaagendayo nze sinaano muntu gwe najja kulwanirira I want to repeat sajja kusoso kulwanya muntu n'ogo kunkuba masasi mabina so nze bankube sasi nga Isima wano Isima yabalwanirira yakomawa ebyo struggle namwe byabasiru namwe bapengepenge bwete tambula badde mulabi mulungi olokwekumira ku Newspark channel kankusaba beere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi